Can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish. Breaking news wetugirira ssaawa zino eno omukulu amanyikiddwa nga Mariam Fawzat mwenagwe mujjukira bulungi yagoba His Excellency Robert Kyagulanyi mu offices ze mu 2024 azijjukira olunaku bulungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi yamugamba nti no kaba kadde naawe ojja kaba maziga olumu. Olunaku olwaleero ate mulowooza poliisi temukute bikwetedde mu maaso awo ate mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni osobola omuyita Enno Lwabogo naye wakukwatibwa General Muhoozi Kainerugaba kizudde nti no ssente z'omuwi w'omusolo yazikozesa bubi. Video mu maaso awo nayo ngikuleetedde gwatana bakubeera ng'osubscribinga akadde kajja mu personalize okateeke mu woloso latest updates nga zino obeere ng'ozifuna mu budde. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Mariam Fawzat ebibye si birungi oluvannyuma lw'okubeera ng'ateekayo resignation letter kizuuse nti no omukyala abadde ayagala okweggyako emisango mbu alina ssente ze yakozesanga bubi mu biseera ebyo nga akyali chairperson wa Uganda Human Rights Commission. Kati Bannayuganda bo bagamba they are waiting for her downfall kubanga engeri gyagoba mu His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala teyali nungi. Sooka omuwulirize kennyini ng'akaaba amaziga ebyaddala mu maaso ga Parliament ombulire ebyaddala bw'omukwatibwa ekisa oba ebyaddala akwatibwe atwalibwe luzira. Making her submission before we chip in. I sent one of the members of the commission there, Father Lokodo, to represent us at that meeting. To date, I regret that decision. I had no idea how frail he was. Father Lokodo came in at the last moment. I had known that he was a little unwell, but I didn't know the extent of his ill health. Eventually, he collapsed and died in Geneva. He stepped in because this commissioner who I had asked to travel to Geneva had declined. I also sent her, declined to attend it, and didn't even have the courtesy to tell me so. I discovered later that she had not arrived at that event. Mr. Chairman, I should add that these commissioners have tormented me at office ever since I met them. The worst is when they conjured up false accusations against me, wrote false and malicious stuff against me, which they distributed to various agencies like State House Anti-Corruption Unit, Police, Inspectorate of Government, and various government offices. They have based on this false dossier to unleash untold psychological terror on me using social media, mainstream media, bloggers, etc. They have defended... Madam Chairperson, I'll still restrain you to stick to policy issues and not personal. Saying that the recent statement of the Attorney General on the floor of Parliament shocked these members, hence resorting to the committees of Parliament to further their smear campaign against me. But I should end maybe on a positive note that despite their vicious hatred for me, I have tried to reach out to them. I asked one of us, Commissioner Lamex Omara Apita, to initiate dialogue between us. He had started these efforts. He even identified an external professional mediator, the immediate former Solicitor General, Mr. Atoke, to help mediate between us with the view to bringing us together. So far, I see no sign that they are ready for a mediation. Their only mantra is she should go. Thank you. I thank you, Mr. Chairman. Thank you, Madam Chairperson. Some of the reasons that you give, it is found that you resisted arrest, it is found that you resisted arrest, so the force that was used on you was proportionate. Therefore, we closed. It is found that the officer who was conducting the arrest acted in self-defense, so we've closed. Madam Chair, in my view, these are not decisions that you would unilaterally reach without
subjecting it to at least quite a number of opinions so that you are seen to do justice to the people that have come before you. You know, by the time complainants come to bring their complaints before you, it's because they are aware about, or they are aware of the long and tedious process that you know, going to court and litigation would entail. That's why they come to the commission. So you should also ideally discharge your duty honestly and without partiality. How is it, I want to understand how you can unilaterally, okay, without the involvement of other commissioners, dismiss and close files. And how do you think those Ugandans whose files you have just thrown out would feel after they have presented all these things to you and other commissioners are telling us they were not part of the decision? So did you sit alone with your director complaints and say this one throw out, this one throw out, this one take in? Thank you very much. Ndowooza Judge mumuwulidde sikiwanda oyo mukyala ebyadala anaasima tukahaluzira gwe byadala oli ku side yani tukulirawo mu comment section nkugambye omukulu Lwabogo naye wakukwatibwa anytime from now. Njagala osooka owulirize ssente z'Abannayuganda zeyakozesa obubi era General Muhoozi Kainerugaba ali mu kubeera nga azimusaba bwe tuwugirira ssaawa zino ne byadala bamukwate oba bamuleke video sooka ogirabe gwatamba okubeera nga subscribinga kadde kajja mu personalize okateeke mu all. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa numbers is 070711 mukubideko wa mu inboxing WhatsApp. Gwatatya General Muhoozi nkwewuunya. Banaye, this is breaking news. Ochimanyi waliwo possibility General Muhoozi agenda kukwata mukodomiwe Lwabogo anytime soon. Omanyi kyagenda okubanga amulanga corruption. Bamuwa ssente, essente z'abya kofi ebyo oba billion 500 billion. Teyaza accountingira bulungi. Omusajja ayagala mukwata. Era akyabakuba akubalira ye kitaabwe Muzeeyi Museveni. Kati gwe oba totya General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni muzzukulu wa Kaguta nze nkutya. Agenda kukwata mukodomiwe. Ate mukodomiwe mukimanyi nti ye Bawa Natasha sister wa Muhoozi. Kati wanaaba asobola okukwata mukodomiwe ate gwe ate nze omusajja mumuwagire ye mukulembeze gwe mwetaago yajja okulwanisa obulyakwe okuva mu nnyumba. Bagenda mukwata, bagenda kukwata Lwabogo Odrek anytime. Bagenda kukwata Lwabogo era onaalaba nga fayiro ewedde egamba nti omusajja yalya ssente ezo. Bagenda mukwata, mugenda kwewuunya, mugenda gamba wow, mugenda gamba wow. Ate bino si bya bufuzi nti oba akompitinga naye nti General Muhoozi agala kuba president ne Lwabogo agala kuba president. Nedda, akulaga nti Muhoozi kyagoba bulyaka ate amaanyi ge agakozesezza bulungi because ekifo kyalimu kyekisokka ekisobola okukola ekyo kyekikola. Ate ekirala kye mulina omuwa credit. Nze sikuba migundi ewako kuwagira gundi olwokuba oba mumanyi oba mukwano gwange biki kyokka mbalaga nti mu budde bwonna bwe mubadde muyina temufunangayo omukulembeze asobola okukwata Uganda yenna waba yagadde wayamwagalidde ne President Museveni yadde tasobola kikola. Kati mumufunye mumuwagire atereeze eggwanga lyammwe. Era ka video kankalekera olwokuba nange information mbadde nva kugifuna. Nwagamba nti possibility eri nti oyo mukodomiwe bagenda mukwata anytime. Era mukodomiwe gyali pleadinga neki ne sezaalawe asaba omusajja aleke mukwata kyekiri mu maaso. Alright, abana wedda mu WhatsApp groups ez'enjawulo obwedda mumbuuza nga mungamba kino obwadde bwe yibidala Pastor Rwamushona akolera ani lwaki abana b'enkyukakyuka bali mu kubeera nga bamuyisaamu eggale. Njagala osooka owulirize omukulu amanyikiddwa nga Omar Kiseka byonna asobodde okubeera nga abikugatira bulungi nnyo. Vidiyo eno era njagala ogiwa obudde oba osobodde gisharingira abana mu WhatsApp groups ez'enjawulo kukyala okubeera nga osubscribinga kadde kajja mu personalize okateekemu. Osooka owulirize vidiyo mpanvu naye giwa akadde. Njagala olaba omulimu gw'abasumba gwe bakolera Museveni. Wuliriza.
ekintu ekyakwata Uganda kambabuulira amazima tekiri mu gavumenti eri waggulu kiri eno wansi. Nze ndi mubabuulira ne bwe mukwata omuntu omupya leero ne mumuteeka mu office Museveni mwali naye nga tukyalowooza nga bwe tulowooza abalungi abaagalwa Uganda egenda sigala kye kimu. Kankubuulira onyiige lumu kubanga mwe mwakyawa omuntu ogwo mugamba bw'agenda mujja kutereera temufaayo. Kakkana omutima. Naye nze mbuuza okukwata kasasiro ng'oli mu takisi olidde ebiveera n'ofulumya n'okasuka ebweru ebiveera ne biwera emyala ne gizibikira. Omwami oli gwe mwakyawa mumukyawe nze sibalinaako buzibu kuba tansasulangako mu campaigningira kati gwe sigaze endowoozayo. Naye omwami oli gwe wakyawa singa atambula leero n'agenda naye ng'Isaac akyasuula kasasiro ku kkubo, Isaac akyakyawa baabeera nabo, Isaac akyatambula nga bw'atambula bamuwaseteza oluguudo n'agulamu benzi nga Isaac yasigaddeyo. Kati oli gwe mwagala okukyusa ne mumukyusa. Enjawulo mujja kulaba nga no era mujja kusigala mukaaba. Omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe. Omutuufu. Maama. Kaakati ono omukulu bamuyita Pastor Lwomushana. Abadde nga ajja ayogera ebigambo ebimakinga sense agogo ge mazima. Ne twavaayo ne tubagamba nti abantu bano boogera ebyo mubeesige. Era omutima gunnuma nnyo nga ntunuulira abaana b'enkyukakyuka nga bali mu kushayalinga b'evidiyo bye. Mumuwa audience egejje, bwe mala oggejja amala atuukirize missoni. Kaakati ssaawa zino ali mu kugamba bannayuganda nti Museveni si kye kizibu. Omukulembeze ne bw'akyuka nga ffe bannansi tetukyuse. Owulira n'omukulembeze addako bigenda kubeera bwe biti. Olabye omulimu? Yasimattusa akagambo n'agamba nti mu State House waliyo n'amala n'ajjukira nti jjukira ffe twagamba ensi nti abo ba state agent era bali state founded. Otegedde kaakati bwe yakalabye n'akagaayagaaya mutemukasalamu kubanga kajja laga ensi missoni ye wajaggusa. Owulira gino gy'emirimu gy'abasumba. Owulidde kaakati tajja kujja kugamba kuba Eddie Mutwe baasibibwa nga tebalina musango kuba ekyo tasina ngeri ya kukinnyonnyolamu. Tajja kujja kugamba ku ngeri gavumenti gye bakubamu abantu amasasi mu kalulu kuba ekyo talina ngeri gyakikola ki. Ebyo tajja byogerako. Ajja kwogera ku kasasiro mbugwa atuula mu mmotoka n'osuula kasasiro. Owulira njagala otegeera ebigambo bino. Ogwo mulimu gwa gavumenti. Era gavumenti bw'eba ekola ebyo esobola bisangulawo bulungi nnyo. Eggwanga terisobola kukulaakulana ng'alikulembera mufu. Terikiriyo. Ate eggwanga ng'alikulembera mulamu terisobola gaana kukulaakulana. Ekyo nkikubuulira. Okategedde obukyamu bw'abannansi butandikira ku bukulembeze. Bannansi bwe balabanga omukulembeze mubbi nabo nga bagawa wayi naffe katweyiye. Okategedde bannansi bwe balabanga amateeka tegakola ku bantu abamu nga ne bano bagamba nti wayi naffe katunonye engeri. Byebyo kaakati ssaawa zino akujja ku kizibu ekituufu kubanga omulimu gwabwe gwakujja munnayuganda ku kizibu ekituufu. Eyaligambye nti gavumenti ng'etusolooza omusolo mungi naye nga tegulina kye gukola. Akugjeewo akugambye gwe munnansi gwe kizibu yemwe mwonoona enguudo. Okiwulidde? Ke kali ke nabagamba ba motivation speaker bye baakolanga ensi yabonaabonanga ng'oli ajja akugamba sigwe toli mwavu mutwe gwe mwavu abantu bagaggawala naye nga gwakusongerako ate gavumenti ye mugaggawaza. Ne balyoka bakugamba abasawo bali kinnansi ne bakugamba mbwa nti emisambwa gyewammwe oba lubaale weewammwe tewamusamirira. Oyina oleeta yente omusamirire. Gwe naawe obwongo ne bukuteekaawo ku lubaale. Naye n'oteebuuza kibuuzo Abanyarwanda ba Museveni nga bo bonna bayina ssente bonna lubaale waabwe bamutereeza. Museveni yamala kujja mu buyinza baali mu biraalo. Ago ge mazima. Lwaki bayina ssente nabo baaloga? Nedda. Museveni olwafuna obuyinza n'akwata lisoosezi z'eggwanga zonna ne zidda mu bbo. Kaakati balina okuba obulungi eno omusumba akugamba bakuloga. Ekyo gy'emirimu gyabwe nti gwe yalirabye ekizibu ekituufu nti ddala kituufu wano kino ky'ekizibu bakujjawo ne bakutwala walala. Okategedde kaakati amaze oggula trust yammwe azze n'ayogera ebintu bye muwulirira ddala nti bimakinga sense.
amaze kugamba nti bano abalala bano abawansi be balina obuzibu naye kubuuza ekibuuzo ani alonda abawansi. Museveni yalonda okuva ku baminisita ne baminisita nabo ne balonda abaabwe. Kaakati minisita waba akusumbuwa oba waba asumbuwa ensi ekizibu ye Museveni kubanga ye yamulonda. Bannayuganda ne basalawo ne bagamba kabalonda omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda ne bamala omulonda gwe n'obakuba masasi misana tukunga ensi yonna eraba nga tebalina wadde kye bakoze. Ebyo lwaki abasumba tebabyo bannyonnyola? Nagenza olaba kali akasumba akalala Kabojingo mbukagamba ensonga lwaki Argentina teyatutte World Cup mubadde muyita Messi greatest of all time ate nga Katonda ye greatest of all time Katonda wa bujja. Owulira obufere buli obw'ekisiru obufere buli obukadde obw'ekyana ekito olimba otya abantu kyakalidde kati kanoonya ngeri gyakola ki yakukyejjamu. Amakanisa agazimbibwa mu makyaki gammwe amakanisa aga amanene gonna agazimbibwa gonna gaggulwawo Museveni. Weebuuze lwaki? Nti Museveni yennyini abazze kulaba pulojekiti ye kubanga Museveni be bazimba amakanisa ago ag'abalokole. Museveni yagazimba bw'alaba ng'olina endiga nnyingi nnyo nga baziteerawo ekigo ye kanisa eyo gye bazimba. Osegedde yensonga lwaki Museveni yajja yaggulawo eno ne bakugamba mbu abantu be basonze ssente tebakulimba. Ekyo tebakikulimba nkubuulira. Amakanisa ago gayamba Museveni okwebasa abantu n'okubabuza ndowooza owulidde abasumba obawulira okategedde. Kaakati zino sente zino ze musonda ezo muziwa basumba ne bazimba bizimbe. Najja n'akugamba nti nze omukyalo owange agula nika akaleega ka miliyoni 2 okategedde naye nga talina mulimu gwasongako nti guguno gwange gwenkola sente zammwe endiga osegedde. Kaakati ne bajja ne babazimbira amakyaki bakina Kakande bakina simanyi bonna abo be mulaba